Mbere badde mbi nnyonyo. Tubuulire kizze kituuseewo kitya na lwaki babakubye ttiyagaasi? Tewali kikyamu kye tukoze. Twagenze already enteekateeka ebaddeyo. Tugenda okuddiza abawagizi baffe. Eri abawagizi abatuwagidde ebbanga lyonna mu mbeera ennungi n'embi. Baagezaako tugenda bagamba bannange tuwagidde ebbanga tuyinza obutasobola ki ssente za mulundi gwo naye temusobola tuddizaayoko ku tiketi ekyekintu kikulu. Tugamba tugende tulambule ku bamaama baffe abali mu ttale bakojja baffe baganda baffe kubaffe abamu naffe tulinayo abantu naye tebatulinze nabbabuuzaako genza okuwulira nga sipurendi mu maaso. Poliisi mwali mugisabye? Ababadde abakitegese olwedde batusooseeyo essaawa nnamba emabega tebasobola kutuuka ate kulinda ffe ng'olwedde ekintu kibaddeyo ng'olwedde kikola kitambula lwenyini balaba ekigambo. Otegedde otya nti bakubye sipule? Kubanga ginkubye mu maaso kwaki webadde perfume just nekwata bubi. Perfume teyeetaaga kukkiriza mu ggwanga naye nga kibi nnyo tubaddeyo n'abaana abato abakyala b'embuto abakyala abakulu abalema waliwo abatasobodde kuba nti basobola okufuna ababayamba obudde bwendabye ng'obaozibye amaaso oyinza n'okulwa ekibi. How has been that test? Test oso kugira mu bwongo bwe bamaze ogikufuira bwe batwe fyu? Mbadde manyi banjiridde acid. Walayi mbadde manyi ne nga gye nnava ate wale manyi bava bakunoonya? Bane manyi gye nnava bannoonya nti banjiridde acid. Naye ngamba tebasobola tuuka ku ekyo sirina kye nnabakola. Olaba na kati okyakaaba okoze otefuluma akatale? Gambye sijjukira ngeri gye nfulumyemu kubanga mbadde sobola laba sobola kulinnya simanyi we nninnya jasi abaana be tutambudde nabo be banyamye. Okufulumya kati amaaso muli ogenzeko mu ddwaliro ogawulira onaasobola oyimba? Naakadde ngulera kati ngendako mu ddwaliro sisobola butayimba era ngamba abawagizi baffe mwenna temutya kino tekigenda beera ku freedom city ngenda kuzomwezi 29 mujje ku freedom city Saturday eno temusubwa kuyingira omutwalo ogwo VIP emitwalo 3 tembo yakakadde. Abatasobodde funa tiketi abantu baffe ab'omuwino tugenda kuba tusobola tugenda batuusaako tiketi okuviira ddala ku TV zaffe zaki. Bw'okaaba omyuka bumyusi maaso kitegeeza oba ttiyagaasi yakumyusizza? Kibituuseko kiri kutuukako olidda n'onnyumiza ekintu. Tebagamba nti kabaddi bibadde bya ddala abantu bayinza okugamba nti kabadde kabaddi mwekube mu ttiyagaasi abantu bakwatibwa ekisa. Obanga buno obadde bwebogerako nze ndifa sibukoze. Ndifa sibukoze. Siri muntu wa bubadde simanyi nabuzannya naye ansuubire amaaso gange ganaabeera fayiro. Naye nga batuleke tukole ebintu ebimu babijje mu musiki waffe. Tuyiiya tulina bangi abatupendingirako tulina buzibu. Nsembayo kaaba 2016 nga ki ekikaabye? Yaliraawo ozzeemu? Ate eno ye baabeesuse. Lavu ye yankaabye ebiseera ebyo nga kyali mwana muto naye eyaleero buno bwe bayita obulumi obuwooma. Abaana tuli basonyiwa. Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabi ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: 0702 104 125 oba 0755 311 731 oba 0777 223 405. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.